kuva 14 olunyiri lugenda kubeera lwa 14 nalwo. Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika. Kampulira yangamba nti amiina. Amiina. Mukama anaabalwanirira nammwe munaakola mutya? Naasirika. Nammwe munaasirika. Mukama n'agamba Musa nti kiki ekikunkaabiza? Bagambe abaana ba Isirayiri bagende mu maaso. Yes. Era yimusa omuggo gwo ogolole omukono gwo ku nnyanja ogyawulemu. N'abaana ba Isirayiri banaagenda wakati w'ennyanja ku lukalu. Nange laba nze ndi bakakanyaza emitima Abamisiri. Baliyingira okubagoberera. Nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, ku magaali ge ne ku bantu be abeebaggala. Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okwefunira ekitiibwa ku Falaawo, ku magaali ge ne ku bantu be abeebaggala. Malayika wa Katonda eyakulembera eggye lya Isirayiri n'avaayo n'adda ennyuma waabwe, empagi ey'ekire n'eva mu maaso gaabwe n'eyimirira ennyuma waabwe. N'ejja n'ebeera wakati w'eggye ly'e Misiri n'eggye lya Isirayiri. Ne waba ekire n'ekizikiza, naye n'ereeta omusana ekiro. Abo ne batasemberera bali ekiro kyonna. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, Mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya. Ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi ne geeyawulamu. Abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku mukono gwa kkono. Abamisiri ne bagoberera ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja. Embalaasi zonna eza Falaawo, amagaali ge n'abantu be abeebaggala. Awo olwatuuka mu kisimuka ekyenkya, Mukama n'atunuulira eggye ly'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire, ne yeeraliikiriza eggye ly'Abamisiri. N'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe, ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti tudduke mu maaso ga Isirayiri, kubanga Mukama abalwanirira ku Bamisiri. Mukama n'agamba Musa nti golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gadde ku Bamisiri, ku magaali gaabwe ne ku beebaggazi baabwe. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, ennyanja nedda mu maanyi gaayo nga bukedde. Abamisiri ne bagidduka. Mukama Abamisiri n'abakunkumulira wakati mu nnyanja. Kunkumula bukunkumuzi. Amazzi ne gadda ne gasaanikira amagaali n'abeebaggazi era n'eggye lya Falaawo lyonna abaayingira mu nnyanja ennyuma waabwe. Tewasigala n'omu mu bo. Naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Bw'atyo Mukama n'alokola Isirayiri ku lunaku luli mukono gw'Abamisiri. Mukama yeebazibwe. Bw'atyo Mukama n'akola atya? Njagala okwogera ku Katonda atema ekkubo ewatali kkubo. Simanyi kimbeera mwoli, simanyi wawo okwamidde, simanyi wawo olemedde, simanyi biki byotunulira ng'ebiganye ebitakyasoboka, nga ne magezi tubijyamu, ne magezi g'abasawo nga biganye, magezi g'ababanka nga biganye, magezi b'abakugu b'ebyenfuna nga biganye, ku kkono nga waggale, ekkudyo nga waggale, mu maaso go nga waliwo ennyanja, emabega nga Falaawo ajja kuleeta kakaaba. Simanyi mbeera ki ekutadde mu ekyo ky'olimu, wabula nnyina amawulire amalungi gy'oli akawungezi ka leero mu ttuntu lw'olwaleero nti Katonda gwe twogerako gwe wakkiriza gwe gwolemeddwa naye ye tannalemwa, kubanga Katonda oyo atema ekkubo ewatali ki kubo. Asuubiza n'agamba nti Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika. Ekyagendo kyogera nga bakaaba, nga baraapinga, nga boogera biwanvuwanvu. Singa otunulira olunyiro lw'12 ne 13
n'owulira ebigambo ebyali biva mu bakkiriza abayisirayiri abayudaaya abaalaba katonda ng'akola abaamulaba bwe yazikiriza ababereberye ba misiri abaalaba ku enzikiza ng'ekwata emisiri naye ng'ewaabwe kitangaala abaalaba ng'amazzi gafuuka omusaayi ewaabwe nga gatukula abaalaba abantu ba katonda tulina ekizibu nti twerabira mangu nnyo embeera ezitunumba oluusi zitwerabiza mangu nnyo katonda kye yali akoze ne twogera bingi bingi tulibeerabize nnyo siyinza kusooka kola research wano seetaaga na kusooka kubuuza buli muntu mubuuze oba ddala katonda waliwo ekyamagero kye yali akoledde mu bulamu bwo ndi aweya nga buli muntu yenna atudde mu bulokole katonda alinayo ekyamagero kimu oba bibiri kye yali amukoledde lwakuba oli bubeezi mwerabize lwakuba ndi bubeezi mwerabize twerabira nnyo ebitulumba mu bulamu buno bitwerabiza katonda bye yali akoze oluusi ne tubehavinga bulala olulala ne tureactinga bulala olulala ne tulwogera birala kati bawulire bano gwe somole 13 owulire ebigambo byeboogera 12 mpole 12 bawulire bambuuza ekibuuzo is this not the word that we told you in Egypt saying let us alone that we may serve the Egyptians for it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Ulira okulapinga okwo niba ne katonda alina obugumiikiriza katonda atugumiikiriza nnyo obusiru bwaffe ulira emboozi eyo obusiru bwaffe katonda abugumiikiriza nnyo eyo patience fe abaana b'abantu tetugirina nze Kiganda ndoza sigirina sooka owulira omuntu ayogera bwati bw'oba yaga kitegeera obulungi kankikutere wekitegeera lowooza ku muganda gwajja mu kyalo ng'alumiddwa n'envunza n'enjala nga ziwedde mu bigere n'omuleeta Kampala n'omuwa life n'omusomesa n'omuwa life n'omuwa n'omulimu n'alyoka akubuza ekibuuzo si yenagamba nga tonnanzija kyotera ebyo si byenagamba nga tonnanzija kyotera neze tonzijayo ndeka nfiire ekyotera naye ng'ekyewunyisa n'omulimu alina omusomesezza n'akubuza ebibuuzo so no wali onzija mu kyalo nze nayogera nze naye nga gye wamujja obulamu bwali buzibu nnyo ebiku bye byasulanga bimuyonka emmese nga zimuliddeko ebigere envunza nga ziri ku nkokola amadirisa mu nnyumba mwasula nga temuli kati yali mu nnyumba ya sementi ne kapeti n'alyoka akubuuza kubanga waliwo akantu akatono kakusabye kootannamukolera n'alyoka akubuuza ekibuuzo modolo eyo kino zigenda nagamba nga tonnanzija gindi ewaffe kasijagirwa bwe wali tonnanzija gindi eyo ewaffe budaali ebugimba kikyo kyenagamba n'omugamba nti ogambye otya nizomera muwulira bwe kiruma omuntu gaakubuuza ebibuuzo modolo eyo katonda mugumiikiriza era mukubireko mu ngalo bannange omusajja mugumiikiriza sooka owulire bano amandaazi ge boogera wulira amajaani ago katonda abajje mu mukono gwa Falaawo abadde abatuntuza katolokoba batuuse wano Falaawo azze abagoba emisinde bamulengera jja kyokka nga n'ekyewunyisa n'ekyokujja kwa Falaawo nga katonda akirimu ng'akirinako n'ensonga ey'amaanyi n'omukakanyaza nga yamukakanyazizza omutima n'okubaga nti muddeki mabega epikakilosi mabega wa Belson okulina ne Migdoli nga katonda akirimu wabula okuba tebalina kubikkulirwa wulira bye boogera kwatira ku mutwe gwa neighbor mugambe neighbor ddamu amagezi tomalanga googera byotategeera tumalanga googera bintu bya busiru ebinyiiza bw'obanga tomanyi kyakwogera you better sirikako boogera bino boogera bingi naye katonda mugumikiriza obw'ekitalo uli abayogedde mu nnyolo 14 agambye ata mu 14 agambye atya katonda rapping yo tannagitya amanyi orapinga oyogera bingi abamu n'omugeya mumugeya abamu mugeya ne katonda eyo nga mumwegasse n'abamisiri ne mbageya bakubuza bitambula bitande ebyaffe ebyekirokolo n'obisobola ebyaffe ebyekirokolo n'obisobola nibaga kiki ebyammwe biri ebyaffe bizibu birimu obugumiikiriza bungi nnyo ennaku erumaffe oluusi tolya luusi otambuza bigere ennyumba tewaba tejjukira tokyayenda tokyabba tokyasamira naye maama ennaku erumaffe kwegana abadde ayagala okulokoka n'omutiisa oli mugeya katonda ebyaffe ebyekirokole n'ogenda ewammwe kubanga oluddewo okufumbirwa maama wo basinga awo n'abuuza kati biri bitya mwana ng'ofumbirwa ddi n'obulwayo n'omusajja ayinaeyo mu balokole waakiri waalifunye omubalokole mugande maama tomanyi kiri mu bulokole ffe kyetutuuseeko tekyogerekeka
ate eriyo bizibu nnyo yo wookya mu kirokole yo wookya kyetuyiseemu simanyulire nga wenyumiza omukatoliki abalala mubeera musabiriza ogenze musaba akuweeyo omutwalo n'osooka oyogera ebigambo nga 8 ng'ogeya Katonda oswaza Katonda olaga Katonda nga bw'atakuyambye n'onnyonnyola tetukyalya abaana baatuula omusajja takyakola era mbadde nzize wano bw'oba olinayo akawunga otuweeyo kwota naye ng'ekirala ŋŋanye buganye ekikusaba naye n'akoomunda kaayoleka olinaga nti naye nga muli mulokole nti mu bulokole mwe tuli ne muganda wange tububeera mu lwampaka tugoma bugomi tugomoka nabwo tuwere nemba buwere nembi nabwo naye omanyi olw'okuba oba wabuyingira dda kati tolina ngeri gy'obuvaamu naye nga tuwere nemba buwere nembi nabwo omumisiri n'awuliza naga nti nze ng'obumponyeza nga sinnabuyingira buuza nemba nti njiri ki gy'obuulira ennaku zino eyo mumbulize nemba nti kika ki ekyenjiri gy'obuulira ennaku zino owulira enjiri eyo nze mbuuza egattako tegattako ereeta abantu bwakabaka egoba bagobe sirikako oyogera nnyo mulokole gwe sirikako kkiriza Katonda akukolereko Katonda bw'anaakulwanirira onookola olya onoosirikako rapping neekoma rapping yekasi egenda okukoma kubaliwo Katonda byagenda okukola mu bulamu bwo oyanaamirire olozoolere otunule bwoti n'ekyokwogera kikugweko gambako nti amiina osigaze ekintu eki mu kamwako Mukama nsonyiwa nsonyiwa nakubuusabuusa Dawudi alina we yagambira nayogera n'olulimi lwange nayogera kaga yabuusabuusa Katonda n'ayogeza olulimi lwe nti Katonda takyasobola kukola Katonda anaakola ebintu mu bulamu bwo naawe onoonyamanza wewe olw'15 olulaba lunsomere baluwulire Katonda n'abuuza atya Mukama n'agamba Musa nti kiki ekikunkaabiza olwo ne Musa musajja wattu naye bimutabuseeko bimusobedde abantu bajjula omumulya bakutta amayinja bayomba barapinga bamukonfusinze ne Musa n'atandika okukulukusa amaziga naga Mukama ondese abantu bankubire wano Mukama abantu nga boogera bingi abantu bagamba nze nabaleeta abantu bagamba nakibayingiza abantu bagamba nabatomeza nabayingiza ekintu abantu bagamba ndaki nabajje wa Farao Mukama abantu bagende bafire wano Farao nga wonajja Mukama Katonda n'abuuza Musa kiki ekikunkaabiza lwaki okaaba mu mukono gwo oyinamu ki ky'olina mu mukono okimanyi otegeera ky'olina tokigezesangako ebbanga limaze ng'otambula nange togezesangako maanyi gali mu muggo gw'olina kiki ky'olina bassebo ne banyabo omuggo gwe gumu Musa gw'alina mwenna mujjukira olugendo lwagwo ne sitoola eguliko gwali muggo guno bwe yali nga yeetooloola ng'alunda ente za Yesero mukoddomi we n'alaba ekisaka nga kyaka omuliro sitoola mugijjukira n'ayagala akyetooloole Kama amala amugambe nti gwe Musa jjamu engatto zo kubanga ekifo ky'oyimidde mu kifo kitukuvu emboozi n'etandikira awo enkolagana n'etandikira awo amala amubuuze okutte ki mu mukono nti muggo gulunda nte n'amugamba ekyo ky'olina kati ku ssaawa eno wenjogerera tekikyali muggo buggo kisuuleko wansi olabe Musa n'asuula omuggo wansi ne gufuuka ki gufuuka omusota naga todduka omuggo gwo gwennyini gw'obadde oyina gwe gufuuse omusota njagala kulaga nti obadde oyina ekintu nga tokimanyi waliwo lwoba n'ekintu nga tokimanyi tewali awulidde kyenjogedde waliwo Katonda lwakubikkula amagezi akulaga ekyoyina amaanyi agakirimu era bangi kuffe tubonaabona tusafalinga naye olusinga ebigenda okukyusa obulamu bwaffe tubirina mu mukono gwaffe olebe ng'ekigenda okukyusa obulamu bwokirina Katonda n'amulagira awo tewetaga muggo gwa neiba sigenda kuleetera muggo mulala tewetaga gula mupya gw'olina ngutaddemu ekintu n'amugamba kati gukwate n'akwata akawuwo ne guddamu ne gufuuka omuggo Musa n'alyoka ategeera nti omuggo gw'alina
si muggo gwa bulijjo, si muggo gwa bulijjo, gulimu ekyama. Ebyamagero byonna ebyaddako Musa yabikosa muggo ogwo. Gamba ng'ogende wa Falaawo n'agogolola olubiri lwonna n'alujjuza enswera nga Falaawo aleeta olugezigezi. Falaawo n'agonda lwa muggo. Yagusula mu lubiri ewa Falaawo ng'atuuseeyo ne gufuuka omusota ne guyimira bwe gutyo. Falaawo n'agamba Musa lindako, kiki ekyo? Musa linda mpaayida kikampita abalogo bange. N'amugamba leka kuyita abalogo nti bayite. Nange nyina abalogo basobola okujja ne bakolakolayoko ku misota. N'akubira abalogo be bonna ne bagwayo bamaama fina bonna bali ku kyalo okwo ne bajja. Falaawo n'alyoka agamba Musa ddamu osuula ekintu kyo nange ndeesa abange bano bamagisha nabo tebasaaga. Bayibuli egamba nabo ne bakola batya? Nabo ne basuula obuggo bwabwe nabo ne bufuuka obusotasota obuteevuunye. Musa n'asuula ogugwe ne gufuuka essota eddene ne liyimirira. Ayagala kukyalenjinga. Falaawo ayise abalogo be bakyalenjinga ekyamagero kya Mukama. Abo abakyalenjinga tebajja kubulangawo. Bulijjo banaabangawo nga baagala okukyalenjinga Mukama byakoze. Gambako nti amiina. Naye ejja kusigala nga ku winning side bulijjo. Bayibuli egamba etya nti omuggo gwa Musa, omusota gwa Musa ne gulyoka gumira obusota bw'abalogo bwonna. Abalogo ne bafuluma ne badduka nga bakuba enduulu. Bamanya nti omusota gusigadde kulya bo kaakati. Tosaagana Katonda kyakoze tebakizannyirako. Ngambako nti amiina. Omuggo gwe gumu ogwo gwaleeta enzikiza ate mu Bayudaaya ne gukuumirayo omusana. Omuggo gwe gumu ogwo gwaleeta ebikere mu lubiri lwa Falaawo ate nga mu Bayudaaya tebiriiyo muggo. Kati Katonda gwamubuuza ni Musa, lwaki onkaabira? Oyina ki? Ekintu kye wali olabyeko nga kikkolera lwaki tokijjukira? Obanga Katonda yali akulokoddeko lwaki tojjukira obulokozi bwe yali akuleetedde? Sometimes tukaaba nga nekyonoonya nekiweetaaga tekikuli wala okirina mu mukono gwo oba mu nsawo yo ekigenda okutaasa. Naye tulibeerabize nnyo oluusi tunoonya ebiri ebonaayira ne twerabira okukozesa ebitulinaanye oba bye tulina. Amiina. Twegomba nnyo bye tutalina ne tuyigine walinga bye tulina. Sometimes ekigenda okutaasa cyane banga oledde okirina lwakuba tokiputinganga into practice, tokisanga mu nkola. Eyinza okuba skill, ng'olina skill olede enjala ekuluma, tolina sente za transport, ennyumba bakugoba, obonaabona, naye olede nga mu mutwe gwo waliyo ekiriyo tokisanga mu nkola. Naye nga kibaddemu obusobozi obukutaasa. Abamu ku ffe tunyooma emirimu, olede by'omanyi ate by'otamanyi byeweegomba. Abalala tulina contacts n'abantu abamu tetubalabawo. Tetulaba how you can utilize that contact, how you can make use of that friend. Tomanyi by'olina obinyooma olubira by'otalina. Human nature is like that. Bye tulina tubinyooma ne tunonooza ne tukunuukiriza ne tufuba okukwata bye tutalina. Si kibi okunuukiriza by'otalina, naye kakasa nti ate bye by'olina obitadde at use, obikozesezza. Kale omuvubuka omutongo ono sokolabe omusajja mulabe ng'ayina ekifuba bw'ati ono asula atya enjala. Ono n'asula enjala ku kino ekifuba. Wakitoyoza emmotoka z'abannayiba n'ozimalawo n'osimula amadirisa gaabwe n'ogamba ne munsasule ntaddemu amaanyi gaabwe. Ne bw'oba wasoma ng'olina diguli bwe banga tenaleeta ssente ogiteekako wali ebbali katono n'okola egy'ekifuba, n'okola emirimu egy'ekifuba. Mu mukono oyina ki? By'olina obitadde at use, by'olina obikozeseza, kubanga ojja kkaabira by'otalina naye ng'oledde waliwo by'olina. Ono Musa yalina muggo. Katonda amubuuza ekibuuzo kikambwe nnyo, onkaabira lwaki? Nakulagadde amaanyi ageekwese mu muggo, lwaki okaaba? Nakuwadde amaanyi agali mu kigambo kya Katonda ky'olina. Oyina ekigambo kya Katonda, oyina Bayibuli. Emizimu gyakulema okugoba okaaba bukaabi. Ate nga Katonda yagamba dda nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Gyakulema okugoba, kati gyo gye gikugoba. Mizimu gye gigoba. Obuyinza Mukama yabukuwadda, agamba mu Luka 10:19 nti laba mbawadde obuyinza okulinnyanga ku misota ne ku njabe ez'obusagwa ne ku maanyi gonna ag'omulabe Setaani.
obuyinza obusiguukulula essabo eriri ku muliraano gwe wammwe obulina. Tebwetaaga kuyimpotinga, tebwetaaga kugula, tebwetaaga bulagiriza, oleda okola otya obulina naye tobukozesanga. Oli awo kabalumaamiro bannange essabo omukazi oyo golaba atuloze nnyo emizimu gisula gitukuba engoma mu mutwe baneffe tubonyebonye emindi evaawo ewunya buli kaseera wali ogoloddeyo omukono noga nti essabo lino ndikolimira ndizikiza ndisaanyaawo ne bigaana okukola. Wali olagudde oli awo kaaba abaana bo basoma bubi mwana asoma bubi buli kaseera yasemba buli lwaleeta lipooti 49 okwogera obwogezi kinaamala. Muteekeko emikono kuba mundaayo mulimu amaanyi gotakozesanga. Omugambe mwana gwe gobako ekyoyo ky'obusiru newe kiba kiva ku kitaawo ne jjajjawo ne nnyoko ne kojjawo ne ssengawo nkigoba nkikutulako nangirira amagezi mu mutwe gwo mu linnya erya Yesu. Okaaba ogenda kaba pakadde. Kama ebazwe kiki ekikunkaabiza byolina wabikozesa dda kiki ekikunkaabiza? Lwakuba tulibeerabiza oluusi ne bye tulina tetubijjukira. Abantu bantu bakulabula buli kaseera bakunuukiriza bibatannakwata bye bamalidde okukwata tebabijjukira. Naye mu ssimu yo mwennyini omwo mwolaba mulimu essimu contact telephone ng'esobola okukyusa obulamu bwo. There is a contact telephone in your phone that can change your life but you have never used it. Business card z'abantu okuŋŋaanya bulijjo osanga gy'okuŋŋaanya naye ne zewasembayo okuŋŋaanya tozikozesanga. Tomanyira gye ziri wabula oyagala mpya. Buuza ne bakune nti olina ki mu mukono gwo. Mu bitabo by'olina mu bookshelf yo mulimu ekitabo ng'osobola okukisoma ne kyekyusa obulamu bwo. Tabbu eri mu kukisoma tokisomanga. Otambula engendo mpanvu nnyo ogenda onoonya ennabbi w'egundi gwe bagambye agenda ayogera ebigambo bye bimu olede byolina mu katabo ke bawandiika akaakulema okusoma. Konyako neiba omugambe naye gundi olina byolina ebitakolanga. Enjiri gye wagula ku butambi gy'otawuliranga eriko ebigambo ebisobola okukyusa obulamu bwo lwakuba obudde obugiwulira bwakulema. Kyova otambula engendo empanvu ennyo ogenda owulira ebintu byebimu olede byolina. Yongera omubulizo neiba nti olina ki nga tonnakaabira by'otalina waliwo by'olina. Osula njala omanye okusiba enviiri, osula njala omanye okukola enviiri, omanye okukuba amatafaali wabula okaaba tetulina mirimu. Musajja Museveni ono kyatukoze bannange atubuzizza emirimu byo by'omanyi wabikola dda. Amubuuza ekibuuzo kye ekikunkaabiza Musa. And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Essaabu eba yagenda mu maaso eba yagendawa sikyawulira. Essaabu eba yagenda mu maaso eba yagendawa genda mu maaso ekera akudda emabega. Akabi kali mu kudda mabega, obulwa buli mu kudda mabega. Oba walokoka genda mu maaso emabega tewakyaliyo bibyo. Buli kikyo ekyali emabega wangi Katonda yakijjayo kikuli mu maaso. Wangi bw'oba nga emabega gy'ova waliyo ebirungi byonna kkiriza nti Katonda yabikasuka mu maaso. Tambula ng'ogenda mu maaso ogenda kubisanga eri mu maaso. Lekera kutambula ng'odda emabega. Abaana ba Katonda batambula akadda nnyuma. Bw'alaba wano biringa ebikalubye munanga ne bannange kanzireyo mpiteyo wali ku galagi we yakoleranga waakiri neeyiseeyiseewo bw'anandaba ajja kumpita kubanga ate yampangayo omutwalo. Mi bannange ebitala nga binkutte nnyo embeera ng'entabuseeko. Noddayo emabega ewa taata w'omwana oze emabega taata w'omwana luli wamulekera yali talina siriimu kati yalibanga ayina. Noddayo omukaabire ku nnako akweka school fees abamu babiipinga bubiipinzi agamba kamubiipinge kajja kunkubira. Sijja mukubira ddala kuba awo nja kuba ngudde nnyo naye kambiipinge bubiipinzi. Awo yaakube ye ngeno kange evuga kurukuru nga una akubi hello nako olinga nkubiddeko mbadde gamba bya mwana talina school fees kale yitayo ku galaji akawungeezi tulabe wangi
naye nga bukyamwawukana myaka 7 ali mu bakazi abalala nga 8 ononye school fees ate naye agamba tajja zikuwa okujja nga osoose n'obaako kyokolawo sente ze tezigendera bwereere tutandikire wali we twali twakoma school fees n'azikuwa naye nga ne sirimu amukuwadde gwe wali tofunye luli n'akabuto ne biba ng'ofunye ebintu 3 mu ssimu yo akwongedde akabuto anobadde mulokole kabuto kalimu ne sirimu ne school fees ne sente tugenda okulaba nga tetukyakulaba oluusi nga twewuunya lwaki okogga ate nga walokoka emyaka 10 egiyise kaate akabuto wakajjeewa omulokole w'emyaka 10 atali mufumbo ekyo tekiri ku basisita bokka ne babulaasa bakuba obudda nnyuma bakugambye genda mu maaso ebibyo tebikyali mabega buli kikyo nga kirungi mukama yakikasuka mu maaso ali ampulira ngambeko nti amiina emabega tewali bibyo ebibyo biri mu maaso go forward bw'oba onoolokoka ng'onoonyumira obulokole tambula ng'ogenda mu maaso lekerawo kutunula emabega lekera kukyuka emabega bayibuli ga tewali akwata ekyuma ekirima atunula ennyuma agwanira okuweebwa obwakabaka abantu bwe batambula nga batunula emabega batambula kasoobo ate tebatuuka mangu kubanga bali divided mind yaabwe focus eri divided mu maaso alinayo interest n'emabega alinayo interest katonda agambye genda wa bayibuli egambye etya oli 16 lwogedde lutya era yimusa omuggo gwo ogolole omukono gwo ku nnyanja ogyawulemu n'abaana ba Isirayiri banaagenda wakati w'ennyanja ku lukalu. Yimusa ki ogwa neighbor gwotalina bagambye oyimusa eki yimusa omuggo gwo gugolole ku nnyanja kubanga ŋŋenda gukoleramu gwe guyimuse ennyanja gye nkulagira ogololerako omuggo nze nagitonda ejja kuwulira era ogenda kugyawulamu ogenda kutonda oluguudo mu nnyanja ogenda gyawulamu ani alagidde ogenda gyawula mu maanyi gaani si kyawulira ogenda gyawula mu maaso gaani kitegeeza nti gwe omulimu gwokka gw'olina gwa kugonda n'okola ekikatonda kyakulagidde okukola kola ekiri mu busobozi bwo ebitali mu busobozi bwo katonda agenda kubikola gwe bakulagidde golola muggo. Don't doubt God. Do what God has told you to do. Don't ask questions. Tobuuza naye kati omuggo obuggo naye kati nga tegukyawulanga mukko naye kati tobuuza bibuuzo ebyo kola ekikulagiddwa katonda bw'aba yakyogedde kikole. Ekizibu kyaffe ebintu bino tubireetamu amagezi ge twasoma mu ssomero gatutawaanya. Ogenda okulya nga kyeboogedde tekijja mu magezi ga mathematics ge wasoma. Ogenda kwanga kyeboogedde tekijja mu magezi ga physics, chemistry, biology nga tajjaawo. Ani yagamba ebya Katonda birina kusooka kujja mu chemistry? Ani yagamba ebya Katonda bijja mu physics? Katonda ye Katonda, mwawule ku jjajjaawo. Kugamba yakune nti yawula Katonda ku jjajjaawo. Monyaba muno zandi buli jjajjaawo kyasobola okukola naye Katonda kyakola. Yawula Katonda ku bbaawo. Yawula Katonda katwatawo. Katonda yaani? Ye Katonda. Agambye golola omuggo kola kyagambye. Ne bwe kiba tekijja mu magezi go kikole. Kubanga challenge yaffe abasinga obungi twagala kukola ebyo ebijja mu magezi gaffe. Twagala kukola ebyo ebijja mu physics gwe twasoma. Twagala kukola ebyo ebijja mu science. Twagala kukola ebyo ebijja mu chemistry. Ogenda okukiraba nga teki adding up according to what you studied at the university. Ani yagambye amagezi ga Katonda gakolagana n'aga university? Wangi? Ani yagambye aga Katonda gatambulira ga university? Ani yagambye aga Katonda gatambulira ku biology, physics, chemistry ne science? Ani yagamba?
Katonda abitinga science yena temumwepankirangako. Abitinga science understanding yena. Biological understanding aziyitako. Kyenjogera kitegeera. Tekiriyo mu biology. Tewali muyinza ayinza kukkiriza the lecturer ina the professor ina ayinza kukkiriza nti omukazi asobola okufuna olubuto nga tabadde na musajja ate nga abadde embeerera. Mu biology tekiriyo. Wangi ewa Katonda gyekiri. Wangi ewa Katonda gyekiri. Maria is a good example. Yali akyewoleza naye ngenda kulufuna ntya nga siina musajja nagati ogenda kwewonya Katonda. Amaanyi go yali waggula ennyo agenda kusiikiriza. Wangi omwoyo mutukuvu ali kujjira. Amaanyi go yali waggula ennyo gakukiziikirize. Ekyogenda okuddamu okulira akaana nga kasamba munda mu lubuto kalinda ogenda kukawulira. Ojja kulaba ng'osesema ng'owandula. Nga siina musajja ndiye Katonda yaani. He is God. He can do anything. Era basaba ne banyabo kanjogere kino abagenda okunyumirwa obulokole be bantu abakkiriza nti Katonda asobola okukola ekintu kyonna. Why? Bible yega nti watali kukkiriza tewaliyo muntu n'omu asobola kusanyusa Katonda. Ate era kankubuulire, you've got only one option: to believe God and live, or to doubt God and die, because the just shall live by faith. You either believe God and live. Kubibiri kwogenda okukola ekimu. Oba okkirize Katonda obeere mulamu, oba odawutinge Mukama ofe. Kuba kati wetulaga wazibu nnyo. Wangi? Wetulaga waki? Weetaga alina kukkiriza. Embeera gye tulimu yeetaga muntu ng'alina kukkiriza. Bw'obanga oli mu lyato nga nalyo litabuse, Yesu n'agamba nti va mu lyato lyo gy'otambulire ku mazzi. Wangi? Bw'oteeka ekigere bw'oti ku mazzi, you have no option. Tolina kira kyakulowoozaako. Olina kukkiriza osigale ng'otambula. Oba odawutinge amazzi gakutwala. Bw'oba oli wakukkiriza kola otya? Kkiriza. Nga bwe wakkiriza n'ofuuka mukkiriza era bakuyita mukkiriza. Kati n'okukkiriza kola otya? Kkiriza. Omanyi waliyo okubeera omukkiriza naye ng'ate toli mukkiriza. Kisoboka omuntu okuba omukkiriza naye nga talina kukkiriza. Wangi? Ng'oli mukkiriza atalina? Ng'oli mukkiriza. Yesu yagamba Yayiro nga bamubikidde nti omwana gw'obadde otwalira omuyigiriza afudde. N'amugamba atya? Kkiriza bukkiriza. Onolaba ekitiibwa kya Katonda. Naye ke kakutanda n'obuusabuusa agenda kufiira ddala. Kkiriza bukkiriza. Kati bano babagamba oli amugamba golola omuggo gwo and stretch out your hand over the sea and divide it. Kibagamba kisoboka okuba nga tokirabangakokko naye Katonda baba yakyogedde, go ahead and do it. Oyinza okuba tolina wali okisomyeko, wayinza okuba tewali profesa yali akyogeddeko, oyinza okuba tewali katabo kakiwandiikako, tewali TV yali ekyogeddeko, tewali mawulire gakiwandiikako, tokiwulyangako mu sitole yonna. Ekikulu byonna Katonda akyogedde. Do it. Kyemmanyi Katonda ewatali kukkiriza tewaliyo muntu asobola kumusanyusa. Ate kye bayita okukkiriza nkibabulire baana bange kwe kukola ebitajja mu magezi go. That's what they call a faith. It comes, wait a minute, it comes with a little bit of risking sometimes. You take a risk, and as long as you take that risk for God, you are already pleasing Him. Once you take a risk for God, it is interpreted as faith. Katini Katonda bw'atunulayo nga risk ogiteekinze ku lulwe, you're already attracting His attention. Kubanga bye bisinga omunyumira ebyo. Ekyo binyumira Katonda ebyo omuntu okuteekinga risk ng'agiteekinga ku lulwe. Kuba first of all bw'otaagenza erinnya lye. And He has to protect His name. Amen? Learn to take some risks for God. Erinnya lya Mukama libazo. Enjawulo ya Peetero ne bayigiriza banne be yali nabo mu lyato ng'eryato libatabuseeko nti ye Peetero ya taking a risk for Jesus. Yesu yamugamba atya? Jjamu ekigere mu lyato kikube ku mazzi otambule ng'ojja gye ndi. Bano abalala bali mu lyato bonna babatuluma awo ng'erinnya lye b'oliwulira ne bagamba Katonda wange.
omwana abandi afudde muto bannange. Olugezigezi lwe lumusse omuyiriza nnyo Peetero ayanguyiriza. Kati ekyabuuziza kyalimumbanja oba yegwendagira nzije afudde nsaaka kulaba afa banesaaka nako okulaba emirambo bonna ne bakutama mu lyato nga ye Peetero agenda nga ye alinnya akola atya risking for God. Once you risk for God you will be into it. Ani awulira ngambako nti amen. By the way, never walokoka obulokosi, you took a risk for God. Kubanga batalokoka baali bangi. Lubali wekika wami yaliyo n'omubitray nga noga ekijja kijje oba nzita nze ndokose kati ekijja kijje. That was a risk. Kati ekyo kyewetaaga okutwala ku level endala. Oyongere okkirize Katonda ng'omukkiririza ne watakkirizika. N'omugamba Mukama kino nkikola ku lulwo. Wait a minute. There is no normality in faith. Tosobola kundagayo muntu n'ogu ayakkiriza nga kye yakola kyali kya bulijjo. Buli ayakkiriza gwenda mu Bayibuli gwe boogerako nti yakkiriza Mukama kyalimu engeri y'eddalu. Mulimu eddalu. Mu kukkiriza mulimu radicalism, mulimu obulalu, mulimu risky, mulimu okukola ekitali kya bulijjo. Ate ng'ebyo okunoonyereza kwe n'akazuula kulaga bye bisinga okunyomera Katonda. Buli lwokola ebitali bya bulijjo. Buli lwokola ki? Buli lwokola ebitali bya bulijjo. Challenge yo lwaki otali stuck ng'oli awo wali. Buli lwokolagana ne Katonda oyagala kukola bya bulijjo. Oyagala kusiiba okukoma wali okomye era. Kubanga kyo ekyokusiiba olunaku olumu kyo wakigezesa ng'olaba okisobola kati era lw'oliko. Ekyokusiiba essaawa mukaaga wakigezesa ng'osiiba onywa obutunda n'emberenge. Ekyo wakigezesa ng'olaba kisoboka kyoliko. Ekyo tukikya impressinga Katonda. Nkuddiramu. God is not impressed anymore. Is not attracted anymore. Ng'okola ebikolemu. Olwo olukumi lwowa mu church yalulaba alaba dda. Akimanyi nti obadde osobola n'otwala mu toilet ne weeyamba. Saawa yakuwaayo n'osika yako olukugamba mutwala guyinza okuntyemula omutima. Leka ndoza kanzigiyeko nakulu kuba kano nakamanyira ddala tekakyantyemula nnyo omutima tekayinza kunsuula. Kebyo Katonda tabitunula nakagamba ebyo oli mu saakasi wo. Eyo saakasi. Bw'oba oyagala okumuvinga Katonda weeyigiriza okukola by'otannakola. Kolayo ku ky'otannakola. Okwate Katonda attention age mulokole wange ng'atabuse nti yalumbye. Ani alina engalo azimukubire Yesu. Kama ebazibwe nnyo. Do you realize nti omulimu gwa Musa gwalina ku nsonga eno kugolola muggo? Wangi? Kugolola ki? The way how it is going to happen, that is none of his business. He has no idea. He has no idea how it's going to happen. Ekitemesa okukkiriza twetawaanya nnyo nga twagala okumanya kigenda kubaawo kitya. Oyagala n'amagezi go gakole. Oyagala okubeera n'ekkulu. Oyagala okumanya how it happened. You will never know how it happens. No. I've been a preacher for the last 32 years. Mbadde muliza okumala emyaka 32. Obungi bw'emizimu gye ngobye ne bw'ogitikka ku trailer tegijjaako. Obungi bw'abantu abalwadde b'ensabidde ne bawona sibamanyi muwe n'amanyi abagamu sibamanyi. Be banneeyanjula baga nze wansabira nze nina okujja sajja nze nakwata ku leedi ennaku ezo omukazi yatugamba wali nti ye abadde n'ekikulukuto okumala emyaka egi. Abasawo bonna nga bakijjanjabe nga kiganya abadde yali akolera wali mu busafi ne bigaana nadda ewaka ng'akoze aweddewo. Bameka bamulabyeko? Bamulabyeko? Teyazze na ku kyaki. Yaŋŋambye twabadde tusaba ku leediyo nali nsaba ku leediyo n'akwatako bw'ati. Mukwano gwe yamugamba kwatako olaba ebyabalokole byandikola. Olwakwatako yawulira ekikulukuto nga kisirika omuludu gumu bwe bzi. Nekisirika. Ne mugandi Kampala jjodde abawa obujulizi obw'abafere nze nakuwa obujulizi bw'ekifere. Oyinza okuba onnoonyaamu mutwalo. Genda oleete ebbaluwa z'abasawo. N'adduka n'agenda n'azinona. Proof and proved. Ng'omukazi abadde abatolinga n'ekikulukuto sigambye kito nnyo ngambye ekikulukuto kuba bwe kibaako ekito nnyo omanya nti kibuukabuukamu bwe kiba kikulukuto omanya eyo layini nnamba bwe kiisa balekawo oluguudo
omukazi abadde abatolinga n'ekikulukuto for 2 years kyawonye lwa Saara. How it happened, I have no idea. Sizaga ndi nzirawo nenkiraiminga nnyo nembositinga nnyo nti anti omanyi bwe kyabadde kiwona kwegamba manyi amaanyi gagenze neganvaamu negatambula gati negaweta no, mba ntandise okulimba. Nkugambye emizimu gye naakagoba bw'ogitika ku loole tegijjaako, naye saagala kulimba wangi nti mmanyi n'omuzimu bwe gufaanana. Nti ompe ennoni ne blackboard kakati ng'okukubire tukubeerako obuyembe 3 wano n'obuyembe 2 wano obugulu 3 n'akatu akasongovu akakire emabega mba ntandise okulimba. Nze yaŋŋamba okugoba emizimu teyaŋŋamba kumanya bwe gifaanana, yaŋŋamba goba migobe mu linnya lya Yesu. Gambako nti amiina. Engeri omulwadde gyawona, I have no idea. Nkolako kyebaŋŋamba kyokka kyenkola, ebirala ne mbimulekera n'akola atya, n'abyekolera. Okozesa ekintu seetaaga kusooka kumanya nnyo ngeri gye kikola. Nakana akazindaala okola banjogeza nakakogeza emyaka 5. Simanyi bwe kakola nange njogeza kogeze. Engeri eddoboozi gye liyita mu kazindaala kataliiko waya ate ligenda eri. Saagala kulimba nti mbimanyi nnyo era simanyi oba liyita eno oba liyita eno oba liyita eno oba liyita wansi. Simanyi naye nange mpulira lituuseeyo eri. Tebannategeera bano. Gambako nti amiina. Weeyigiriza okukola ekyo ekikulagiddwa. Don't go in the details of what you don't understand. Just do what you've been told. Bamugambye golola ki? How the waters are going to divide themselves, that is none of your business. Don't even you spend time thinking oba kati gagenda kweyawula gatya oba kitandika kitya oba kiva wakola kikugambiddwa. Ekyo kye bagamba Ezeekeri, lagula omwana w'omuntu, lagulira ku magumba gano agabadde amakalu, gwe lagula engeri empewo gyegenda okuva eryoke egagategate egakolemu omuntu egateekeko ebinywa. Ezeekeri, that is none of your business. Kyobulaba nga Ezeekeri agamba awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. Tebakulagidde okukola kyokola otya? Gwe bakulagidde kunyiga peesa, nyiga peesa. Bwe ngenda ali ku switch nenjiteekako amasannyalaze gano gaake, seetaaga kumanya nnyo gafaanana gatya, gayita gatya muwaya, ga bbulu, mamyufu, meeru. Siagala kumanya, nze bandagidde kuteekako switch. Engeri gye gagenda okugira ge gamanyi. Weeyigiriza okukola ebikulagiddwa. Tomalanga budde muli akosa mayindi yo ebirowoozo mwenno kambabulire. Katonda agenda balema okukkiriza bwe munaamuteeka mu bwongo bwammwe. Era bangi kumwe Katonda balemye okukolagana nammwe kubanga mumuteeka nnyo mu bwongo wano. Katonda takolagana na wano. Wangi? Bayibuli tegamba ngako nti omuntu akkiriza na bwongo bwe okuweebwa obutuukirivu. Egandi akkiriza naki? Omutima gwo gukkiriza bukkiriza. Obwongo bwo bulowooza nnyo. Buyawulako ne bugattako ne bufumiza ne bukubisa kati egyekiri. Tubulaba abasiraamu Katonda yabalema okukkiriza. Bwe bawulira tugamba nti tuyina kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu, olinga akubuuza nti abo bameka kati abo bameka? Si basatu, muli ku basatu. Kubanga obwongo bwe budduka ku speed ne bagatta mangu nnyo ne bagabiza noga nti Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu, kati abo tebabeera basatu, muli ku basatu. Ani yakugamba nti basatu? Ye gwe ani yagambye nti ogatte? Lwaki teweebuuza Katonda n'omugamba nti bakosawo sayini ki? Mukama ayinza okuyamba nagamba nti bakosawo multiplication sign gye bakozesa 1 times 1 times 1 times 1 times 1. Kama mfebazo Katonda mujje mu bwongo obwo bona okolagana naye mukkirize nga bwali. Ate tegeerako byakugambye by'otategedde bijja kulumya omutwe.
kubanga mumbu mwerumya nnyo omutwe. Nze nadda olumu ne nsirika ne nga ne Katonda oba yavaawa oba maama we yaani oba taata we yaani oba yatandika ddi okubaawo n'alyoka atufuga oba yava mu nsi ya nagenukanga omutwe gugenda kunnumira bwerere ne muvaako ne mwetondera. Come on, favors. Era mutera okulya abantu nga babuza ebibuuzo ebyobusiru nga nange bye nalina. Kakati lebereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Kati bwe yali tannalitonda yali abeerawa. Ojja kimubuuza ng'otuuseyo. It is too early for you to ask that. Lindo otuukeyo ojja mubuuza ebibuuzo byo. Nze Kiganda bye sikwanukulanga byonna. Gwe lokoka nnyo obeere mulokole nnyo tokola bibi tuuka mu ggulu gy'ojja okuwanikira emikono obuuze ebintu byebyo modole. Ajja bikwanukula tobibuuza nze. Kola kigambiddwa ebitagambiddwa biveeko. Bayibuli egamba etya nti ebyekyama bya Mukama Katonda waffe ebyo ebibikuliddwako bye byaffe n'abaana baffe bye yeesigaliza abyesigaliza kuba ye Katonda. Golola muggo tomala budde kubuuza kati bwe naagugolola kati amazzi gatandika kati gagenda guwulira gatya nga ngugolodde amazzi kati gagenda kudda gundi. Katonda ajja kulema okukolagana naye gy'onookoma okumuteeka mu bwongo bwo ng'okozesa bwongo ajja kulema. Kozesa mutima. Kozesa ki? Bayibuli terina bigande Katonda akebera bwongo. Mwekiri? Akebera ki? Akolagana naki? Abamukkiriza naki? Kola ekigambiddwa gonda. By the way, nakino kankigatteko nga nva ku nsonga eyo. Faith has so many descriptions. You can describe faith in so many ways. But one of the description is faith is nothing but obedience. Okay? Okukkiriza bugonvu. The other description for faith is obedience. Obedience is only to do what you've been taught to do. Okola kigambiddwa. Obedience. Faith. Abasirikale bukabali wano mu abasirikale mutegeera kyenjogera. Mu busirikale tuwaliyo language ndala gye bategeera order. Order kyebamanyi kyokka. You don't reason. Tobuuza bibuuzo. Gubagambira afande wagambira teeka akaguguko ku motoka eyayifa nkutwala ggulu tobuuza nti mulimu amafuta ate ntwala saa mmeka mbadde nninze okulabagana ne ssenga wange enkya mbadde nyina appointment. Order ni order. Teeka bintu bye ku motoka byoyagala byonna okumanya ojja bimanya nga mwatuuse dde eri tugenda kubaani otegeera mutuuse eri. Order ni order. That's faith. Faith bwekola tebagikubaganyako birowoozo ate n'olina agiragira naye munnamagye mukimanyiko nti Katonda naye w'amagye ye Mukama Katonda w'amagye naye w'amagye enkola ye y'amagye takubaganya naye birowoozo kyakulagidde kyokola otya bw'oba onookolagana ne Katonda nga munabeera ba mukwano weeyigiriza okukola kyakulagidde. Mwemwe n'abastrugglinga n'obulamu ababattlinga bwe bikaluubiridde ensonga yandiba mulizoninga nnyo ne Katonda. Buli kye boogera buli kye babuulira okikubaganyako ebirowoozo obiteeka nnyo mu bwongo obwo ogattako n'oyawulako n'okubisa n'orizoninga. Bayibuli ga nti gwalowooza nti oli mugezi mu bintu bino ebya Katonda sooka okkiriza ofuuke musiru mbu olwo olibeera mugezi ewa Katonda. Okuba ngalo ozisiisiriza. Sooka okkiriza obeere ki? Amuwa gwe kkiriza obeere musiru kyayogera gwe nga Mukama kye ŋŋenda okukola. Kkiriza obeere musiru. Otherwise bw'ona olizoninga naye togenda kumalako naye. Amagezi agagojjawo kyalagidde kyokola. Come on, favors. Buli alowooza nga mugezi mbusooka okkiriza mu bya Katonda osooka obeere musiru. Naye bw'ona okukozesa agaga interekicho that one agago goyina mu mutwe ago galeesa obuzibu. Abantu gabalemeseza okulokoka. Omugamba kkiriza Yesu olokoke n'akubuuza nti aliwa. N'omugamba teeka emikono waggulu n'agiteekayo ngera asigadde azibiriza nga akulaba. Magezi ge gamutawaanya. N'omugamba nti kowola omusaayi gwa Yesu nti gunnaaza naga ndi guliwa. N'akubuuza kati gubadde luddawo omusaayi. Ayagala gulaba mu bbaafu awo ssebo.
agakusooka gulaba waliwo engano y'omusaayi ogwo ogutakala gwaba gutya emyaka 20 namba tuli ku musaayi gwe gumu kona naibo mugambe jjamu olugezigezi mu bintu bya Katonda. Kama ebazibwe bagambye golola muggo kola otya sikyawulira kola otya golola muggo kola ekikulagiddwa kola paati yo Katonda agenda kukola paati ye. Kola paati yo ne Katonda agenda kukola paati ye. Simple. And listen to this. I am a Bible teacher. I have to teach you this. The way faith works. Okukkiriza engeri gye kukola. Kituufu nti Katonda alina obusobozi obwekolera ekintu n'akimala nga tayambiddwako mwana wa muntu. Kubanga era ne bye yatonda byonna tewali yamuyambako. Enjuba eyo yagikola ali omu. Eggulu yalibamba ali omu. Okay? alina obusobozi obukola ekintu ng'akimaze yekka. But the reason why lwaki akulagira ogolole omuggo, he wants you to participate in what is going to happen. He wants you to own it. He wants you to be part of it. Ayagala obeere nakyo. Mu buli kyamagero kyonna Katonda kyayagala okukolera omwana w'omuntu, there is always a part for the human person to play. Akulekeramu naawe kookola nagandi kati gwe kola ki? Amazzi asobola okugawula nga togolodde mugogo, but he wants you to participate. And there are many reasons. Waliwo ensonga ziwerako lwaki ayagala. One, he is your father. A good father, taata omulungi, awa omwana chance naye nabaako kyakoze kwekyo ekikolebwa. Ani awulira ngambeko nti amin? Bible egamba etya nti obanga yabayita ba Katonda mmwe abajjirwa ekigambo. Yabayita ani? So he wants you to create. You are a God also because your father is a God. Your father is a God and he is the God. Okay? Abaana be bonna abasuubira nabo ba Katonda. Wali tiwalire kyamisana. Katonda akusuubira okubeera Katonda. Era ayagala obeereko by'otonze. Era ayagala obeereko by'okoze naawe obeere n'obujulizi nti ekyo naawe olina kiwakikolera. Siwulire bw'ŋŋambako nti amin. Kyava agamba ono golola omuggo kigende ku rekodi nti go agugolola. Kati gwe kola paati yo tobuuza buuzo Katonda akonze ke ŋŋenda okukola kanaakireeta kola paati yo. Do your part and God will do his part. Do your part. Kola paati yo. Genda ononye omulimu Katonda agukuwe. Tandika omulimu Katonda agukulaakulanye. Kola paati yo tobirekera Mukama nabirekera Katonda. Wali abalokole b'empuli abanyumya modole. Ebyange binazyo nakola nabirekera Mukama. Gwe nno wabirekera ani? Kwega gore kyalina kokola wabirekera Mukama. Abamu awo bayitirawo ne basirwalirayo. Mwaka agagamba ako nabirekera Mukama. Bayitirawo ne basirwalirayo. Ogenda omulaba amaddala nga yabirekera Mukama. N'enviri takyasanirira yabirekera Mukama. N'amannyo takyasenya yabirekera Mukama. N'enkwawa ziwunya yabirekera Mukama. N'amabeere takyalenga yabirekera Mukama. Mukama abikoleko. Buli kimukwatako kyonna n'ebyateeka okukola nga yateeka obbikola takyayagala bikola yabirekera ani? Mukama. Bulaaza naye nga takyaziggyako nfuufu yabirekera Mukama. Ye byamutawanya naga nti kama mbikulekedde kati awo otuuse okuvunda ojja kuvunda ojja tuunyako sikulimba. Kola paati yo. Sisita gwe kola paati yo Katonda akole paati ye. Wali awulira kola ki? Kola paati yo. Nviri sanirire mannyo gasenye ebyenkwawa bimwemu birime kuwunya. Golola engoye zambale teekako ka perfume niba tolina ka perfume ka bbeeyi gula kano ka Yolanda keefuuyire era owunyeko bulungi nga gwokoze paati yo Katonda naye anaakola eyiye. Gwe kola by'osobola Katonda. Eno enjiri enyuma bannange kambabuulire simanyi oba waliyo gwenyumira nga nze. Kola paati yo gamba yamwe nti kola paati yo. Kola paati yo leka kuddira Katonda omuteeke ku musalaba mbu yalina obbakolera buli kantu Mukama. Sometimes mumu abusinga. Sometimes you Christians you abuse God. Mumu abusinga nabirekera Mukama. Ayire enjuuyo
Katonda gyalira amagumba agali wansi w'ekitanda ag'empuuta agayireyo ebyange byonna nabirekera Mukama n'ennyumba n'abaana bonna nabalekera Mukama. Wega kumujooga kola paati yo. Oba kwekolako weekoleko kola paati yo. Yambala engoye ezikutuuka. Naye oli mwana muto wa myaka 23 oyambadde olugoye lungala mukazi wa myaka 85. Abantu babuuza olina olubuto sirina ate ng'oyambadde maternity. Buvambu abasajja bambuze buli musajja akutya balowooza olina olubuto lw'omusajja omulala. Nyenye omuntu oyo akulira mugendi gundi kola paati yo mugambe. Kola paati yo golola omuggo. Mugambe golola omuggo. Golola ki? Golola omuggo. Naye n'omuggo gwe bakulagira ogolola nagwo guganye. Mukama takoze twamanyi Mukama twamulinda teyakola yatuyiwa kama yatuvaamu yatuleka n'omuggo gwe bakulagira okugolola nagwo gwagaana. Gwegolola omuggo ekyokwawula ennyanja okirekere Katonda. Golola ki? Kera kumacha kutuuka ng'obudde bukyali ku mulimu gwo gulawo edduuka saba langirira bakasitoma omaze ogolola omuggo. Ekyobaleeta bakasitoma muleke ababaleeta. That's his part. Do your part. Take out business. Naye tolina nakyo otunda owooza ssente zibuze. Otunda ki? Seven yabuziza ssente. Kati obadde otunda ki ebikudibyeko? Otunda ki? Bakusanga abantu bali awo beekalakaasa. Musajja abuziza ssente. Musajja abuziza ssente bakubuuza kati gobadde otunda ki ekidibye? Yanze okutwaliza wamu sirina. Abuziza ssente badde ayagala bakuwempe. Kola paati yo. Golola. Sikyawulira golola. Sikyawulira golola. Ekyogaawulamu amazzi okirekeraani. Teeka omukono waggulu. Kama nti ayi Yesu. Mpulidde leero nti okukaaba tekigenda kunnyamba. N'okwogera ennyo tekigenda kunnyamba. Naye mpulidde tewaliwo omuggo ogw'okugolola gw'oyawula ennyanja. Ogwo gw'oba ondaga. Ndaga paati yange. Ndaga kye nteekedde okukola. Nze nkole kye nteeka okukola. Naawe okole ky'oteeka okukola. Era njaga. Era mbikkulira. Ayi Katonda omuggo gwange gwe guliwa era ng'okozesa ntya era ng'ugolola ntya mu linnya lya Yesu. Ayi Omwoyo Omutukuvu ndaga mbikkulira songa engalo ku muggo gwennyina kubanga mpulidde nti waliwo omuggo gwennyina ogutannakola ate ng'oyagala gukole. Mpa amaanyi, mpa amagezi, mpa okubikkulirwa ngugolole ennyanja n'eyawuka mu linnya lya Yesu. Amina. Hallelujah.